Abange bantabudde bajja kubeta kali ngo lwaleero balese traffic esende twale nenjigoba nekati nenda gavumenti eganyo tuyamba tulaje na batubaka maraga ffe family yange yegasse ndi wano nkaba nayo lwale ngenda kujjako omuntu wa family ye naye najja kutaka yange yino majone mazeko emyaka 5 kano kalaba polisi mujje muntaasa olwale muntaasa ngenda kutta omuntu olwale kutaka lino tractor leader tractor njikobe negenda naisho wakati naisho nokuvana uli divana na nyumba baji sirojiraba nyumba baji nakola kya tatawali wodukira baina polisi baina bala bisi nayo lwali ngenda kufira kira kutakaya lero lwalero bale bagala kuja kusenda ezo kusene nenjikuba nali kiwa noli abo wano nali banjeka batunde ebyabwe tebagala kola bakera pamo pambe bimwerere batunde wawe ndio situla ngayo beka sine tata bantu ndo kwanza ndi wanupo leo lwalero kufanya obutanyaga Oyuno Tata Bobby ndowooza omuwulira yeekalakaasa agamba gavumenti ebafuddeko abantu bano bajja balina emmundu balina buli kimu naye ye ajja kufaafagana omuntu nno yinza okwebuuza ki kyalinawo kimuwaga alina jambiya naye nga embeera oluusi eviirako abantu okuba nga ate batuuka mu sseeri ey'okugamba nti ekinajja kijje ndi mweteefuteefu nga tufuddeko eyo omwana muwala gw'olaba awo mu kifaananyi awo awambiddwa oyo gw'olaba neno Byanli awambiddwa ge mawulire ge tubadde twakafunawo era bali mu kunoonyereza kulaba oba awambiddwa oba mugyewa bamutuutewa naye nga essaawa yakakati gegaliwo nga sinagenda wala abasinga obungi babadde beebuuza oba abantu abamu babadde beebuuza Samida Maite family yalagawa tulabye abantu abajja mu kwewandiisa bakimayo foomu nga tetumulabako yadde ku kitebe amawulire agaliwo mbu Sami yalwala era mbu abasajja baamukuba bunyonyo era ne bamukosa mbu byebyo kankuteereko wanene eddoboozi lye Nadia nalwala mwana gwe basajja bankosa bansiba nkyali mu ddwaliro munnange sisiibulwanga tuddeko ku mulamwa Katini k'omuleddi waffe ono Freedom Fighter banaye mulwadde ali mu mbeera mbi fayini yangaanye okwogera naye nze mbyogedde olaba ebyama byange binnema okukuuma olwo Sami onterekesa ebyama byonsirike ng'ate oli mulwadde Sami mulwadde okuva baamukwata ku luli baamukuba akawago ne kayulika so ali mu mbeera mbi bambi buli alina ku namba ya mukyekingeko ego mawulire si malungi agava esaidi yeeyo nga tukyadimandinga abalala bali mu makomera baveeyo abaavaayo baabolaba embeera gye bayita mujjukira lunaku lwegulo mukyala Babi Kyakulanye Tungu yategeezezza nti ne mukulu Edi Mutwe engalo zino ziri paralyzed zaafa yakubwa bubi nnyo naye tweyongera okuba nga tubateeka musaala basobola okuba nga basuuka bulungi ate munnange ebyewuunyisa tebigwa mu nsi oba bwavu oba ki gwe tunuulira omwana eyali omulwanyi omwana ono yeegombesa nga buli omu era Sky Soldier ye omwana eyali omuto foot soldier omuto nnyo buli omu gwe yeewuunyanga naye kakati buuno Sky Soldier represent the one bagamba Sky Soldier batusonye wabaweewo President Museveni tumulese gwe twagala katwamwegayiridde katwafukamidde tuga President Museveni tuyambe weesimbewo twasobola twalina mission twalina vision twalina future yaffe abawejjere naddala abageto olw'ensonga President Museveni twagala nnyo babavubuka tuwere kulonda kwe mpaka myaka 10 wakamuza ekisanja kimu njagala nange ofuleko emyaka nga gyofuza abalala nange njagala ofuleko emyaka nanga gyofuza abalala ye president waffe we love you President Museveni we love you so much jayo oba bwavu nze naawe naye nga wowe tuli kakati tuyimba President Yoweri Kaguta Museveni nga bw'omulabye mu kifaananyi yettimbye n'omujoozi nga tuvuddeko eyo munnange ye TikToker chicken munnange yabaddewo ne show tombuuza yabadde show ngekwata ku ki nenze kyemmanyi nti yabadde ne show kakati mbu taata we oyakuta akazindaala okwogera n'atandika okugamba mutabani mbu yakola bubi okwetondera Rwanda genawulidde kakati wuno bamusabudde uyo tata chikachi atuuka okudda kwogera notuuka omugamba munnange tata bireke sebo n'alemerako
ate olwamugambyeko sebo n'atuuka nga bagyeko microphone nazina n'alemerako tata kika kyateeka omwana mu mannyo g'empisi tomanyi nti olutalo lukyasinza olubi lwe lw'amawanga n'amadiini gwe lwoteeka mu mwana wo mwana avuddeyo yeetonze omwana avuddeyo akoze shoye bulungi Sheila Price akutte fulaga ya Uganda Chicken akutte fulaga ya Rwanda abalaga bannange ffenna tuli bumu Chicken yokole kya inensonga lwaki akikola nti eri abanyarwanda abali bamusupportinzeko wabula content gwe yakola yamukola mu butamanya mu kusobya agezaako kugata ate govaayo yonoona tata wakozeemu bubi ebyaddala ekyo kibi kye wabadde okola kuba nalabyemu abanyankole n'abanyarwanda mu kivulu kya Chicken bote bafa ku bigambo ky'abantu bye boogera wabula baatunuulira apology ya Chicken nga yeetonda agezezzaako okwegula aleese fulaga y'abanyarwanda n'ey'abannayuganda okubalaga nti we are all East African community naye omulamu ogwabadde omukulu kwe kulaga obumu bwa Rwanda ne Uganda kati wabalaze obumu bwa Rwanda ne Uganda ate kati gwe taata lwaki ovaayo kuteeka omwana mu mannyo g'empisi mbutobaliranga mutiitizo omanyi kyoko kwegamba wassa omukolo gwa mutabani wo oba ye gwe nnambe muwattidde ddala omukolo gwa mutabani wo mwana yatuuse n'agamba bannange taata bireke nga taata alinga anywedde bu Uganda walagi we yeekolakola obusolosolo taata nno naawe oyagala kamera okusinga omutabani mwana yabadde atereza ebiri wakati wa tetuganye sawa zineno Chicken yalina ba supporters bangi abaganda nalina abanyarwanda bamwetaaga ate naye abeetaaga kubanga abatera okutuwagira ate sibe batera okutubeererawo mu bizibu banyarwanda bangi balina business bwe bulango bwe bamuwa bwe bumubeezaawo asazeewo atereza ate taata oyonoona ozobiwulira ebyo byabaddeyo eyo esaidi ate munnange waliwo wano omukyala Hajati alina obubaka munnange oyinza okuwuliriza n'okwapa mu kamu oba bubiri abavubuka mutwala obudde bungi nga mulowooza ku by'okwegatta so nga okwegatta tekuweza na ssaawa 2 ku ssaawa 24 naddala eri abafumbo njagala oba mbamalamu maanyi oba mbawa ssuubi fe abafumbo okay tewaliiwo olunaku lw'oyinza kuweza ssaawa oba essatu nga mukola ki essaawa emu tewaliiwo shekhe mbadde njagala kufuna aŋŋumya nti byenjogera birabika bituufu tewaliiwo bantu bategeera bayina byakukola nga bamagezi nga bayina bye bagenda okukola nga bayina ab'okulabirira basobola kusussa ssaawa emu 2 nga bali mu kwegatta so tubeewaza mu budde buno ng'obwongo bwammwe bukyakola nnyo okumala obudde obungi ng'oli mu kutunuulira mbayina mabina manene ku ssimu oli mu kutunuulira babikkula mabeere ku ssimu oli mu kutunuulira bali mu kwegatta ku ssimu mu kifo ky'okutunula obudde bwo omaliriza otya digiri yo ofuna otya omulimu ofuna otya ssente ogenda otya emakka onoofumbirwa otya n'ebirala ebigenda okugasa n'okugasa umma eno mwekuume nnyo ebyo ebitundu ebyekyama is an icing on the cake ebitundu ebyekyama byakwesanyusaamu okujjako ababifuula emirimu nga bizinesi nti ye kyatunda abo oba oli awo tunaba twogera nabo tulikyusa mu bigambo naye omuntu ng'oli mulamu ng'oyagala okutambuza ensi eno n'eddiini yo tukwewaza okuba nga obwongo bwo busizza obutadde mu mpalezo tubeegayirira we need a lot of ideas we need a lot of new formulations from you as the next generation tubeegayirira bw'obeera ku ssimu yo how much time do you spend on sexuality versus on other things that are going to develop us as the community ekisemberayo ddala tubasaba mwanguwe mangu okulowooza ku kuwasa n'okufumbirwa the world is making you think that marriage is not the next option naye bonna bakibagamba they are struggling with whatever they have because they thought marriage was not important. I graduated in January, I got married in July. Ate no mulenzi bambi yali aninze yali azze nno ye nga alumbya mu sekendi yange etandika nga ye ayagala kukuntwala ne mugamba gundi kamalize ebitabo bino birabika bizitoyemu. But the minute I finished school, I didn't even wait for graduation. Twali tutandise okutegeka emikolo.
nga twagala bino ebintu bino ebyokwegatta ebyo bitawaanya abantu bive mu ddiiro, biveewo, otandike okulowooza ku bintu ebikulu. Mwanguwe mangu okufuna abantu bemwegatta nabo mu halaali, mwanguwe. Olwaliro tufulumya abantu ab'ekiboggwe because people are failing to concentrate on their education. Abantu balemeddwa okutereera ku mirimu gyabwe olw'okuba balemye okutereeza psychology waabwe wa biology. It is so cheap, it is so easy to get a partner. Get a partner. Get a partner. Ngamba abakuze ensi ebakuliza ku 18 fe tubakuliza ku 15. Omunango obubaka buubwo si bwange si bigambo byange. Omukyala wuyo abateeredde waawo abagamba nti alina amagezi kamu bubiri busatu siteeka naye yakuwadde birowoozo bye. Ate nga tuvuddeko eyo munnange supiiki ya mukulu Honorable Mathias Mpuuga yeeyongedde okubanga eranda era nga bingi nnyo ebikyagenda mu maaso era abaana bakyamusabula kakati olwo amuwadde bw'ati. Oba mmwe layisinsi bakkiriza okuvuma mwagijja wa? Ate mmwe bwe muvuma bwe muwaayiriza abalala. Bano abasajja bakkuba oluyi ate bo ne bakaaba. Mirundi mingi bagezaako nnyo siiga ekifaananyi nti National Unity Platform kibiina ky'abavumi. N'omulala n'atuuka okugenda ku TV okunvuma mu nvume naye mujjukire nti nnina abaana. Naye nga mu maka ge mwe mwayimiriddwa omwogezi w'ekintu kye okuyita Kyagulanyi omusiyasi. Ne bamuyita atasaanidde, ne bamuyita omugwagwa, ne bamuyita omuwumbatuutu, naye tewaliyo katambi ka Kyagulanyi kojja kusanga ng'avuma Mpuuga. Wabula baabavumi eva be bagamba nti ffe tuli bavumi. Ebadde nga nkola yaabwe buli we bakolanga abantu ebintu ng'ate babibatuuma. Bwana Mpuuga, ogambye mugwagwa wa ngeri ki atakkiriza kuteesa kutaba jasibe nga n'omuyudaaya asobola okuteesa n'omuwalabu ne bataaba jasibe? Oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor? Kuba ebigambo by'oli mu kwemfasayizinga mu kaseera kano nti wateesa mu kuteebwa kwa Sseggirinya ne Alan Ssewanyana bye ebigambo bye wayimirirako bye bimu ng'ebiwandiise n'ogitwala mu kkooti nti ekuleebula olayagala miliyoni 2. Gw'oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor okutta credibility yaayo, okugimenya evvivi ng'ate yali eyogedde mazima. Era gwe wali okolaganye n'ani oyo yakusuubiza nti nsobola oggikubira ekigo weewaawo nti yali ewandiise mazima. Gw'oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor. Bino byennyini by'oweerako obujulizi Daily Monitor yabiwandiika n'ogikuba mu kkooti olw'okukuleebuula, n'ogisaba miliyoni 2 olw'okukuleebuula, era n'ogigamba bwe muleeta obujulizi nga nsisinkanye Museveni ngenda kulekulira obwaloopu. Kampani ennamba nga kye yawandiika ge gaali amazima kubanga mu kaseera kano oli mu konfeesinga n'ogiyiwa evvivi era watta sales za kampani gye bayita Daily Monitor. Kubanga Daily Monitor singa ewandiika eggulire n'emala ne yeetonda, wallahi oba ogisaze sales z'abantu bagijjamu obwesiga nti efa gawandiika. Bannanga okwetonda ebiseera ebisinga kutta brand, kutta credibility, naddala mu mikutu egy'amawulire. N'abalanga n'emikutu egyo egy'amawulire beesala. Gwe kasita weetonda nti waleebudde omuntu kitegeeza oba gawandiika ofune abasoma amawulire go oba abagula amawulire go, then gwe osobola okufuna abalanga n'olupapula lwo. Gwe osobola okwetondera Daily Monitor okutta sales zaayo, okutta credibility yaayo. Daily Monitor wagyetonza bwa bigambo by'olimu by'oli mu confessinga mu kaseera kano. Gwe oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor. Mpuuga bino si byakukwata bakazi be mwamanyiira okukwata. Mpuuga bino si byakukwata bakazi be mwamanyiira okukwata. Wano kigambo ku kigambo, records zibeerayo. Bino si bye byayitanga ku mpewo za Radio Uganda nga takiwulidde tajja kiwulira emirembe n'emirembe amiina. Bino ebintu bibeera mu byapa, bino ebintu bibeera mu butambi,
bino ebintu bibeera mu maloboozi ani ataddukira nga weegaana ebigambo byebimu byoli mu kuwaako obujulizi mu kaseera kano Mpuuga alina enkola ayogera kusinziira w'abeera ali Mpuuga bw'aba mu basiraamu ayambala ntalabuusi Mpuuga bw'aba mu bakatuliki ayambala mudaali Mpuuga bw'aba mu balokole akuba aleluya kakati olw'okuba alaba ali mu bano essaawa eno ekyalaba kyekimuyisaawo naye nga kyalaba ekimuyisaawo yakitwalirako dda abantu mu kkooti olw'ekyo kyennyini kyali mu kwogera essaawa eno kati nkuyita nti omugezi gwatanyweza na kigambo kyo nkuyita nti omugezi gwatasobola na kunyweza kigambo kyo gwatasobola kuyimirira ku kigambo kyo gwe yeerimba oba bali be baali beerimba gwe mugezi oba gwe musiru omuntu eyeerimba talina bwayimirira naŋŋamba nti alina amagezi bw'oba olaba ng'ekyo kyennyini ky'oyogera kisobola okukuyisa omuzira lwaki luli tewakiyimirirako lwaki tewanyweza kigambo kyo kubanga nzijjukira ne kulumbe lwa Ssemupu eno gye yatwala omugogo omanyi oyo yakyasinza okubeera yakyasoose okutegeka okuziika okutali mulambo ng'ataddeko omugogo guno ogwa mmere kipapula yagamba yajjayo Basseggirinya mu mbeera yali yakuteesa amawulire bwe gawandiika enkeera naga abazzeemu okundeebuula nze nayogedde bya naye nga yayogedde ennaku 2 emabega nagamba nti Sseggirinya twamugirayo mu mbeera y'okuteesa ne Ssewanyana twabajjayo mu mbeera yakuteesa era n'alaga nti Kyagulanyi mubi nnyo eyagaana okuteesa enkeera amawulire bwe gatandika okwa nze mwankootinze bubi era sinnabyogerako olina ekisolo kye bayita embizzi mukulu ekisolo kye bayita embizzi bwekityo bwe kikola kisesema ne kirya ne kisesema ne kirya wakasesema statement eyo emirundi emeka nga bw'ogirya nga n'enkya bw'ona okufuna abagikuritisizinga obulungi ogenda kuvaayo ogyegaane oluvaawo mbu twalina ekintu kyaffe enteekateeka ey'ebyobufuzi naye bano abajega ne bajja ne bagyonoona Kyagulanyi atulemesezza okuddako Museveni bannange enkya essaawa yonna muzaddewo akuvunaana obutamuweerera kitaawo akuvunaana obutamutwala ku ssomero kusoma kitaawo akuvunaana obutagula mmere waka Museveni owa 86 ng'okuva mu 86 nsuubire nti kaŋŋamba okuva 96 wabadde opposition Kyagulanyi abeera atya omuziziko mmwe lwaki mwamulinda okujja lwaki Museveni temwamuggyako nga ffe abatannabitegeera tetunnajja kyali simple very simple mwali musobola okuddawo Museveni ffe abatannabitegeera nga tetunnajja okitegedde mwali musobola okuddawo Museveni ffe twalisigadde mu bidongo byaffe nga bwe mugamba nti tumanyi byakuyimba waliwo n'ekirala ekyagambye mugwe walalabyeko Besigye ng'agenze Bulaaya kuyimba akumanyi bizinensi ya Kyagulanyi oba omulimu gwe gwakuyimba kakati gwe oyagala Kyagulanyi aleke okuyimba ng'ate ye Besigye yasigala atunda amafuta g'ebbanga lyabeera ku opposition ng'era asapulanyinga ne gavumenti amafuta mugwalako Besigye ng'agenze Bulaaya okuyimba akumanyi era lwaki ye Kyagulanyi aggalawo nga ye Besigye yasigala guddewo twokya ekibuga lwaki yatandikira ku mafuta ge okwokya lwaki era bizinensi z'abawejjeri andi bo bagamba okwekalakaasa strategy etwala gavumenti twokya ekibuga tutandikire ku mafuta go ssebo yes tukkiriza okwekalakaasa strategy etwala gavumenti but as long as ate teyonoonye bintu by'abawejjere kubanga ebiseera ebisinga okola ekintu tekiggwa otegeka okwekalakaasa naye nga ggwate okunoonyaamu ssente waliwo omu buli Kayihura lwe yakubanga tiyaggaasi ng'azibiriza ati azibiriza abala Kayihura tanziba bumekoobo kakati okwekalakaasa kusobola okubeera mo useful nga gavumenti eri mu kugwa ng'era kusuula gavumenti ganya okutwala mu butonninnyira z'abawejjere nga gwe amafuta go gakola tandikira wuwe okwokya oli mugwi wa ddalu ate otandikira waffe okwokya naye Besigye teyayimbako muyimbi bino si bya kukwata abakazi mpuuga bino si bya kukwata abasajja mpuuga mwebyo oli mukugu nnyo muli boogezi balungi nga bwe mwagambanga bino si bya kwogera omujega najja twalina aboogezi abalungi ku opposition tulonda aboogezi
oba tulonda baweereza abalina okutujjirawo omupembe yo wetaguta Museveni mwegamba buli ne Seggirinya yali abasingensa mwemwe mulowooza nti ebigambo byammwe byali byamakulu nnyo ku opposition era bye twalinanga okutambulirako nga bitugumya bugumya ekigumaza ng'embwa eyo tekikomi obugambo si bye ebimala walingambye nti omubaka Damiano Lubega abantu b'e Lubega yabaterawo Health Center 3 yabakolera kino kubanga ne wakati mu kibuyaga kunta beera mbuleera eri abagyetaaga kakati mbubbo baatuwanga bigambo bye baatuwanga era bye benyumirizangamu mutwaba wange ebigambo oli najja kubawo statement ez'Oluganda omanyi no yafudde naggwano mbolo kiwedde yabaweereza agenze ng'abaana bammwe basomera mu masomero gemamaala obusa ng'abaana bammwe bakyagendera ku masomero nga tebali ku bigere ate era nga bali mu bigere abaana bammwe nga bakyamala okusoma ne batabawa emirimu mbuye kyabawadde bigambo mu opposition yalingako abasajja aboogezi bagende boogerera emikolo baali boogezi bagende boogerera emikolo ne muvuma omusajja bwe muwaayiriza bavumi bahuuligani kakati ebigambo ebyo ebifuluma muteeketeeke mbulira bw'atali huuligani mubulire kukwata baka abasajja takuvumangako wadde okutya obwola naye bwe bakwata akazina lumusiyazi musiru mujega enkya nojjolaba ono omufere w'emmengo mwebyobufuzi mwabyonoona ne muvuma gamba kweza embizzi zo naffe tuli bantu tunyiga ffe situbavuma situbakakkanya naye bwe bakwata akazindala ne bavuma ne bakozesa olulimi oluvvola mmwe mulowooza nga tutandise kuwemula waliwo kyemusobola okuwemula kye tutamanyi nimwe mwebuzi lwaki tetuwemula kubanga twagala okusiiga ekifaananyi ekisukka ku ekyo kye mwagala okutusiiga twagala okusiiga ekifaananyi ekisukka ku ekyo kye mwagala okutusiiga kyokka ate kambabuulire gye mukoma okuwalampa gye mukoma okulaga obwereere bwammwe nti mwalyanga ne Museveni gwate ne mukuŋŋaanaawo ng'ekigambo agende temukyogeddeeko ntagala bbiri muli ku Kyagulanyi mubuze mwe mwagalanga kubeera ku opposition temwagala kubeera mu gavumenti kubanga bwe muba mwagala ntebe alina entebe mumumanyi ng'era ono Nsereko bwe yayogedde alina entebe mukola ki mumumanyi kati lwaki mulumba ono ate atalina ntebe muli bagwiba ddalu you are dense you are an idiot mpuga waliwo gye tuyita okwegeziwaza mmwe mwayambala eddiba ly'okwegeziwaza ne mulowoozesa ensi nti muli bagezi naye temubangako bagezi kyova olaba mulinganga ekisolo kye bayita embizzi musobola okujja ne muli ebigambo byammwe ate bye mwayogera emabega ng'ate biwakanya bye mwayogera byennyini emabega ate nga n'enkya mukyasobola okudda ne mubyewakana toli mugezi amagezi go gakuli mu kukwata baka abasajja amagezi go gali mu kukwata bakazi naye toli mugezi era teweerimbanga nti oli mugezi ate era tubeesobolera kakati Daily Monitor n'abeetondere yatta serozi zammwe kubanga kyennyini kyayogedde oba kyali mu kukkaatiriza kyekyo kyennyini kyeyabamenyerako evviivi ne mufiirwa bakirayanti ne mufiirwa abalanga nammwe ne mufiirwa abagula amawulire gammwe kakati yessaawa eno mweteefuteefu okwetonda oyo wante idiot webale kubanga wekomide ku NCK TV ate welabira kubanga subscribing obanga obadde tunaba ringing that notification bell sharing liking bingi nnyo bye tulina on stock tugenda kubanga tukutuusaako nnaku olwaleero tofaawo